leero byanjawulo nnyo bannaaye naye kansooke mbeebaze okubeera nga kwe muli ku mukutu okutugoberera byonna bye tukola. Eno ye Zimba Naffe twabagamba ekintu tugenda kuba tukikuba mu sitayiro ndala nnyo omwaka guno. Leero mwami Lubega neetisse nandeete enansana ono nansana gye tuli eno nako kaalo matendo kino kibuga si kaalo mbu kino kati kibuga enewe kyo kibuga kikuze ku misinde. So bulijjo abantu mubadde nga mwebuuza gye tugendeyo ku sites ne tulaga Enziji ne tulaga amadirisa ebyomulembe abamu ne muŋŋamba babijja Kenya simanya waliwo abaŋŋamba mubijja Dubai ne muleeta mubuzaabuza abantu ne ŋŋamba ne mbasobeza nti tujja kujjako lumu we bakolera ebintu bino balabewo tubalagewo magezi ga Muganda magezi ga Baganda kati gano gaba ga Muganda gati magezi ga Bazungu tubalage nti sebo niwo magezi ga Baganda akola mwami Lubega abantu babuuzeeko tukwaniriza gwe wenna atugoberera atwagadde atulaikinze atufollowinze atusubscribinzeeko era bangi abakubye ku masimu nga muyina ebingi bye mwebuuza bye mwagala obasomesaamu bawabulamu tubeebaza amanya Lubega Jimmy okuva mu kampani ya High Energy Electricals kati nga yafuuka Halogen Energy Engineering Company. Wano tuzze olwaleero tusazeewo tujje tubalambuze ku workshop yaffe mubadde mugamba gundi alimba byabwe nabamundoza bakumya ku business olwokuba tebalaba olinga yakitegedde waliwo yaganye okumpa omulimu gw'okuggala nga ngamba ogwo njamala gulabako ng'ogukoze eki ng'oguwanise naye nze ndaba construction gy'oba onkolera Enziji naafuna azinkolera kati so twasazeewo leero tukole ki awo yesimu yejimpa akatambi nkamuweereze butereevu mulage nti mbirabye okuva we batandikira okuyunga paka we basiiga langi so omulimu ekituufu wano we bagukolera kifo okiraba ng'ekiri fane naye ssebo kivaamu ebintu eby'omuwendo ntandikidde ku geeti ewe mbadde naakatuuka nzijukira bwe waŋŋamba nti mukola ekyuma nga kizito omubiri nga ndabye abaana wano nga babonaabona okuzikyusa okuzza eno asitula eddirisa alinga ali ku geeti omulimu nga munene nnyo wange mpola mpola twasalawo okubaweereza ate nakubaweereza n'obwesimbu ate n'okubawa ekintu ekirungi kyemubadde mu missing oba kye babadde ba missing so kye twasalawo okubawa. Omuntu ayagala nnyo okumanya bwe mujja okutandika okuzimba aba Halogen finally idea y'okugamba nti n'ebigenda ku nnyumba ebirala okugiggala katubyekolere njagala okumanya idea ejja etya kakitwale maaso kati nga bw'ogamba nti ozimbye structure yo nnungi nnyo naye ate agenda okuggala oba walangi n'akuswaza kati ye disappointment eyo gye twakola twagala tukola omulimu gwaffe tugujje ku gundi ku ground oba tugujje ku musingi tugutuusiza tuguserese tumale tuggale nga tolinawo ogenda gamba nti bazimba bulungi naye ate nnyo Enziji teyaggala bulungi kyokka nga finally ku mpapula kuliko bw'obuuza ani yakuzimbira aba Energy abo be baali ne bateekako bina ebigi okugamba nti katukyekolere lumu byonna byonna tube nga tubikola temugenda kwekubira mataffaali agogo tujja kukwatagana ne bennyini abakolaki anti munaye mwagala enju ebeere ya Halogen nga ya Halogen kyonna buli kimu tunatuuka kukola ki kwekubira mataffaali naye ng'oli bw'aba ayagadde mugamukubire temusobola tetugakuba manye ebintu mubyegaana mpolampola okugira nga idea mudde muga naye abadde batuufu tetunagazya mpozi kaweesa oyo mutuufu tufuneyo ekyuma ekikuba ga 99 ga 99 go tuyinza naye gano agetosi tominageesa abattaka ago bagatuyambeko ate kati olaba mulimu ekintu kyotunuulira ng'onoonya w'oyingizaamu tekinologi kuwajjukira emirimu gyaffe tugiyingizaamu tekinologi era very soon mujja kuba mulaba mashini ekola design zezo tugenda kuba tukola ki nga tebikyali bya fabrication naye nga tugiteeka mu mashini ekola ki nefulumya design era ndaba ne ku mukono wano abaana bakidesigninze bulungi kimala obudde twagala nga client bw'aba aleese omulimu gwe
mu wiiki emu tuba tukoze eki mugumaze ekyo kye kyasinze otwala obudde omwana okuweta omutayimbwa gwa Y16 kiba kiki kiba kinene kitwala obudde naye bw'oba ogamba nti kati ogenda teeka mutayimbwa gw'omu mashini egufulumye ng'efulumya design obudde buba bugenda kuba buki bugenda kuba butono so nti bangi bakyalina disappointment eyo nti oli ayagala aggalire mu wiiki emu owenzigi n'amala omwezi mulamba kati tukyazikola kati ate tezinnaba kukala ne mubeera mu ebyo kati so yensonga lwaki kati gali ag'ettaka go tuyinza obutagakola naye kati bwe tugamba 99 oyo tekinologi waali akola okimanyi nti sobo nalabyeyo ekyuma ekikola amatafaali g'ettaka sinakirabako ate kiri mu bacyayina eyo nakirabyo nabadde okuchina mukwano gwange bo bakyatuliiti esebo kikuba amatafaali omutwalo gumu mu dakiika 5 ekyo tetunnakiraba kakati tunakiraba naye munakifuna mugenda okwekalakasiza wano wiiki emu oyina amatafaali agakola sayiti namba negafikawo n'agagenda olevolinga ekkubo bino bye mukoonaakooneramu bwe muti n'olujja ne luggweeraawo bwe luti so kakati wano mu bintu ebikolebwa wano okusinga netegereza geeti netegereza zino enzigi zino ez'okuwankaaki naye n'akajjaata akageeti akatono nga kanene anti kati ye format nga bw'onoogamba nti oli abeera n'ennyumba ye nga kuliko 4x8 kati n'oli geeti ye eriko ki eriko eyo size ogamba size mu bugazi oba mu mubiri omubiri byonna omubiri eyo security yo omuntu ogamba nti tuli mu lutalo neweekweka emabega wa geeti eyo ng'agenda kuba gonagona agamale mu magazini nga tewalinalingi kwegambaawo mba mugumu nti omubbi ne bwajja kimwetagisayo essaawa 2 ng'amenya oba ssaawa 3 si 2 kati awo nanga ate abanyamba baba batuuse dda ogamba ogigwako kiyifuyifu n'olowooza otomala si bwe buno obwaffe obweyo omugere gumu nga kali munda so kagudde mu kisenge kya ndabyewo products endala zemukola obutebe entebe yes ate kati nakano kentuddeko sebo oli ku ntebe ya product tagenda tusasuza fayini bwekiba kikyali wano kiba kyammwe ukanzikalire bulungi talina kyagenda kukola kati bino ate bino byaki zino ntebe za garden nalina ka garden ewaka olina garden yewaka byebiri bye mwagambye ebyokudesigninga compound wetugenda okudda maaso awo wetugenda okujja nga tubalaga finishing kati mutubuuze entebe ate bazikolera mulabye yino otudde ng'omwana akuterawo wali kacyayi oba ofunye mugenyi wo nga mutuula wali emboozi ng'ekwajja ebintu nga bigenda kunyuma bino ate so ndooza abali eyo nabo ndooza batandise okukiraba naye definitely ebibuuzo bye baabuuza wawe twayogera ku kuggala wali ensangi bantu basigaza ebibuuzo byabwe bingi simanyi oba byonna nabimalayo mu kubikuweereza waliwo ebyasigalako okwo ku mukutu ebirala bye nnina ku ssimu abantu abaali babuuza ebingi nga babuuza nti bwe mukola fabrication yono waliwo eyampa ekifaananyi enju gy'ayagala okuzimba oba n'agibawa nga naye mukozeseza fabrication wammwe nga tukozeseza byuma how does that work zo tuzizimba naye tuwadde tunnatandika nnyo batono abali interested kubeera abazaagala batono manyiyo mukwano gwange kyamagero yayagala ennyumba bwetyo tezinabeera nnyo naye nga tugezaako kimatiza abantu nti nazo zikola ki naye ate bangi advantage eriwo nti kyekintu ekisevinga kisevingamuko badde mmanyi kindi akasente bw'okompeyalinga sente z'omala ku kiri ne sente z'omala ng'okozesa mutayimbwa kiba kitonoko kwegamba bwensimba bwenti simanyi oba noyizo oyo tayitamu nnyo naye ate alina okumala omulimu bw'osimba empagi zino ze muba mwokyezza wano amatafaali gaba matono okutuuka ku gundi eddako wali eri bw'oyiwa empagi kuba baŋŋamba mumanyi okukola empagi kati wali gundi eriwo nti
nga bw'onoogamba nti oluggi luno osooka kukola framework kati nekuli n'ennyumba y'ebyuma osooka kukola framework nga ya byuma kati ekiyitibwa silaabu kati waliwo ate embaawo ze tuyisaamu eza payani nti zo bwe zituuka ne zikala nebeera nga gundi ekoze ekisiiringi ewewuse ate nga yeewaniride ate nga ngumu so nti tusooka ne tukola structure then ne tujja nga tuzimba nga tugoberera kino kye twakoze eki nti ozimba omanyi kyokola nti newe luba luggi omanya nti lujja kuba na bugazi bwe buti kati ojja oziba buzibi bituti keka tekiniki obanga azimba container abantu in fact bakitya so kiri cheaper bwekitu kiri cheaper naye tekinnabuna mu bantu ate kinaabuna kitya nga tetukyogeddeeko anti kati bangi bakyakitya nze nange mubutuufu nali manye ebbeeyi nene bangi ebbeeyi eyinza okuba nga oli asobola ogisobola naye ng'agamba eseera tekituuka egundi eyo nebigira nebiyiika naye ng'ate obiseera ebisinga kisinziira ku matiri ekigwa okozesezza na bunene ki oba geegi ki ekyuma kuba kati mulimu omuntu agamba nti agenda zimbisa eyo naye ng'ate ne sente nazo ayagala ateekemu ki ntono kati n'akwata geegi y'ekyuma eyandibadde ennene ate n'ateekawo geegi entono ate ng'etambula distance mpanvu so kyova olaba nti bangi bazifunyemu ebizibu naye nga kyava ku mukozesa n'omukozi naye ate ndaba abazimba warehouse be muzikolera ate bo tebiyiika anti kaakati eri ebeera warehouse good tebeera storage house oba nga bonogamba nti ebeera kalina ebyo tubisanga nnyo mu kalina ne mu warehouse naye ate kizibu osanga gundi impacts ezili negative ku warehouse than ate ku kalina kuba kalina ozisanga nnyo nga manyi ne church ezizimbiddwa mu nkola eyo anti kaakati zeze zitalina obuzito bweyina bwokka bwaki bwaluufu etuuza abantu bangi anti bwaluufu naye kaakati ogenda girabanga ne mu mabbali teyinaayo gundi teyinaayo mabulo oli azimba buzimbi structure n'abako naye kati bwe tugamba nti kati tuli mu nnyumba ozimbye ground floor ate ogenda giteekako ne first floor eya waggulu ng'ozimbisizza byuma kyova olaba abazimba akedi tebazikozesa bwogamba ani abasinga sente oba bo tebaagala saving yandibadde agamba kanzimbise byuma ate nga mu bazungu ndaba bazimba skyscraper negenda nga ebyuma nga si ya byuma ezitera kuba bya byuma ekyuma ekyo kizibu ogamba nti okipangiddeko ekirala n'ozimba ekintu ekiwanvu nti joyinti eno egatuuka enafuwe olwa distance empanvu kyova olaba nti basinga bikozesa nnyo mu bino ground floor ne first floor omuntu azimba ekizimbe ekigenda okuholdinga abantu bameka tasobola risking ate basobola mukkiriza kyova olaba nti ne gavumenti era ekyakiganye ekitya tebatasobola kukola pulaani n'ogitwala mu kanso ne bagiyisanga yabyuma tebakimanyi naye ng'ate mmwe mwekakasa musobola tusobola okukikozesa naye ate nti kiba mu bumenyi bw'amateeka kyova olaba nti ezo pulaani tebaziyisa kutulemesa ffe abalina esente zaffe so kati omuntu omulala najja n'abuuza nti waliwo gundi zino zetukola munda n'otandika fanishing y'ennyumba munda kati omaze ennyumba njagala kugifanishinga nga babuuza nti bwe muba musobola okwokya ebintu bino waliyo dining y'ekyuma nga oli adizayiningirako gundi endabirwamu abaana bandaga ebintu by'abazungu ebyo nembaga ebyo nga tebisoboka ezo zo gyeziri just nti ekibeerawo bandaga ebifaananyi naye ekibeerawo kati nga gwe boonolaba dining nga bamoldinze omuti kati nga bwolaba eno entebe twagikopa mu gundi mu fomati ya mbaawo twagikopa mu fomati ya mbaawo so nti newali dining ogikola nga ya kyuma naye ng'ate just okoze ewandibadde olubaawo gw'otaddewo kyuma kisobokera ddala ekyo kisobokera ddala nalaba nembaga kino tekyetaaga kyuma nga kiri mu kompyuta wali kyo bakidesigninze kikole omulimu ogwo
nga birungi kati lwakwanti kati wano tetunakola finishing owazi n'entebe zaffe naye bw'onooba ozirabyeko oli tasaagiraba n'akola ki n'agamba kati geeti eyo oli bw'agiraba tayinza kikkiriza nti oba twayokyeza nanjokye kuba siiza bulijjo bw'ogitunulya bw'ogisanga ku ground toyinza gitwala eyo si ya bulijjo mwami Lubega oba mwajeeyazisenga mumanyi ati kakati yeye endowooza y'abantu naye kakati tubalaze nange tubalaze mu ssogolero tuba tudde mu ssogolero olaga omwenge gw'amabidde bagusogola batya abamu banywa bunywa tebamanya nti balya nti ali ku menvu gaaliko baku menvu ali ku mbuuza za munne oli obwedde ali muli alinga asamba akadongo naye nga guwoma naye nga tomanyi kikyavudde naye otuuka gye bagusogolera ogamba biki bino byenanywedde naye ate baguvaako kale abalungi abatulaba tugera kuwumulamu eddakiika emu bbiri tukomewo twongere okwogera ku nsonga zino ebintu biri wano eno tobimalaawo kale tukomaawo tovaawo